Uganda yenkya nga bwanyumi actually bomugwako ofuna ensisi madde ndudde okubanga musinkana neera musinkanya anyway mami webale kunyuma webale kusiima se webale kunyirira mukama yabikola ewa kameza kawera olwachi olwachi kubanga kubakyala bennabe banise ebipande toyinza kungavaayo nga bwotunula bwofaanana bwolabika bwowunya kabwo toyinza kungamba bwinza ovaayo nga akameza tekawera nze nno siyimirira nnyo kameeza nze ndi tiimu bakyala abaagala okwekolera tiimu bakyala abaagala okwekolera yes, music atambula music tabadde mubi abatulaba saawa zino ku Uganda yenkya yo media ne ku mikutu egy'enjawulo njagala obabuulire kiki ekipya ekiriwo tukusanze shooting video ya Lwibaki luyimba lwembadde shooting baluyita nzija luyimba lwa love naye nga nina album number very soon tujja kuba twabuulira ng'efulumye Jackie tonakoma okubaira ku kivulu kyo twali mu nnyendo tuva tudda side zino luka yajje bokere enkoko mu mayumba 10 mu Kampala muno sukula nga kivulu nga bibeera mu bingi kitaka kitambula kino otya okutambula ekiro badde nsaba otegekereko mu Kampala muno nkubulire nti oba oli ku Freedom City oba somewhere kintu kyoyinza otuwa kati naddanga Eastern eno tukusuubirewa tugenda beerawa ku music Eno siina nnyo shoze ngenda kola kubanga nsuubira okutambulamu nyinza obutabaawo uva mu gwanga abayimbi bakanoka muva mu gwanga nsebo nze ndi business lady seetaaga kufuluma gwanga olw'okuba nti mba ngenze kuyimba wabula nfuluma eggwanga nga ngenze kola mirimu gyange okimanyi mami kankubuulire twakula tumanyi nti abayimbi bakadongo mbabeera baavu twalina omukisa guno mbuuze nakino ekigambo kadongo kamu abantu abamuwulira mumanyi nga ki tumulabanga essabo ge mazima omanye essaawe babeere ogendayo wekwesa essabo libeere ku kibanja naye nga libeere eri bali wallahi ya Mungu muli bakyamu mwakitegeera bulaba kubanga ne ku radio laba balondawo lwa mukaago balwa Sunday essaawa nga 2 oba 1 kubanga ti wano mu Uganda abakubi bakadongo kamanyi kivumbi wa metro oyo wa metro omukulu kivumbi oyo yasinga okuba kadongo kamu wamu yabakubira kadongo kamu era yabira kama yimba kadongo kamu waffe kadongo kamu ye music ye country music wa wano lwakwa mutemukiriza bukiriza ne mujja kukiriza abagala music wo andi kadongo kamu lwakwa abantu balina gye bakyogeramu kadongo kamu kwe gangera boge mulabanga essabo nedda ssebo music ye naye nasinga obungi ava mu kadongo kamu nyiza okumenyera wana bayimbize bemmanyi nga baamanya era nedda nga baamanyi ngabo kugambya anti King Fadi akobinda sebone mukeza keza bakezo kero gene kola kibijo cyose yatu muto vebo so incredible never challenge but expendable 2022 mwana wazawe mbere kigenda kasembe kanamba hotelo bagade misozo totuka kamsenene otuvaka soze kabugaita akasegonja akasenyama nokiri akasewe mengagira mukiraro batire mbizira ototuka ewaleke tina au kawo kawulira bulungi nnyo twatusedda au ku Uganda yenkya neyo media genda bagenzi subscribing nga sharing nga commenting nga liking nga nebisigadde nja kubanga kugamba wasawo tuliddawa tulieno mpola mpola yona tambulide ku Africa Hotel atenga twasanze omuyimbi owakabi omukyala anyirira Jack Kizito oli wa mayumba 10 ndoza mwamanyira ennyo ate kubanga tuliko video shoot ze njaga kubanga mbalagako ate wetufunidde omukisa nabanga yegatta ku Kola Tune Company emuje bayita abakwasaganya ensonga za Kola Tune Company babayita la Mako Africa tubasayininze babaze okubanga basayininga endagano egenda kubanga ate emanijinga music Kola Tune Kola Tune woka ogenda ugenze kusimya ogwe nosaba kayimba ka Jack Kizito ariko yateba MTN wajja kuba okafuna bulungi nnyo kugamba ekintu kyoka gwebera ku yo media obere ne ku Uganda eyenkya ensongo jona ojja kuba ozikwasaganya abantu balingawo balaba essaawa zino omukulu oyo ndowooza ya akwasaganya ensonga za la Mako Africa mkwano gwaffe zakeza bakezo kero kwa chibo chimo nyatu mutu vibo so incredible never challenge but expendable 2022 mwana zawe mbere kigana kasembe kanamba hotelo bangade misozo tuka kamsene wade munjunju otuva kasozi kabugaita akasegonja nogende buzibwera wali wa sentongo awali ebyazi nokirire wasenyama nogenda ngage na mukiralo tilembizi na ototuka mukwano gwaffe aho koba waleke tina akawukembizo boka ulya no yambukira wa mami kakumba sura amaliba banzika mutuba mulambo kuswa kubijjo muzimu musabo aho enyini kuberidde Kampala ababanzika ombambala babulungi nnyo ddala badde Kampala namwe
bavayo e Kampala banzikanga temugana ngo ojjo kuzika atagezao kwagala kumanya byolagirira ndabo bambiso bikwata naye otandise nembula sitegedde nawe bakuzira banzala mu Kiganda Kasombe Kalamba wetera no bangadde emisozi toka kamusenene yali mubende ne bagisango ne bajuma kasanda na nyombi tembo yatukwata mu kabayo kaberuka asimewo nsubuga bamujenga iba maziza kakati fulana kabuye yaliyo nene kugula mundi sinamulaba naye nja kubanga atentete nkanyanda benga ntekawo omulala awo banzala wamaka kumba subula amaliba yasubula amaliba nagwa kati anojjolera bumwanyi bwe bambi fetu mulabirira abaana ono gwendi naye omukulu wala mako Africa esebo Mako Africa bakola kola tune esebo kola tune ensonga za kola tune gwe abali tazitegeera nkwano gwaffe oli muyimbi otandika osobola okuleta obuyimba bono sayininga n'abalamako Africa noberanga ate ensonga zikwataga ate muntu omu manager chosen baki owenyinde nganda mukulu wacho kivugiddeeyo nange njinina omwana oyo takulabikira bulungi wacho kivugire chosen baki nga basigaddewo ye ne mama Fina ne Juliana Kanyomozi ne bangamba antwaleko omu era otondawo chosen baki era otondawo chosen baki nze nina emyaka 26 goza nonda wani era olondawo chosen baki kuba bali bakuzaala era olondawo chosen baki atoyagala twala bakuzaala anti olweyo lukade lumanye ensonda chosen beke naku zinadaira ka challenge ka dance ku TikTok madde mugorera nnyo bambi ate fani wange naye nyumira nnyo maino kupeze simu message ekiro by the way je baleko sebo kiro sa mwenda je baleko sebo ebintu ebyo wembiri codinga ne mbako gwembiwereza gwe bayita Amiru oloza bina amusanyusa bijja musanyusa kubanga oli simu tinti bagwalandira kuli weguti simulandira gwe soko nyonyola abantu kola tune banange banange basebo ne banyabo kola tunes fa leading musawa kino misera kino Romako Africa bo yagala kola tune ko yatone ko MTN jangu ofisi za feziri muyenga noso nokukubira simu nomukulu no solo mulaba no tuteke ensonga nyumba zo kola tune ensonga muyenga ku ring road yawe kipando ja kubokera bakiri ko Romako Africa ye mwaba ababindira abatulawo yesebo nga mateke ekigundi wala tenga tumanya bayimbi basinga kuba machindi emachine nawo tuyinawo branch era ebisere bisinga tubasinkana abo bamanyi wa atini yawo tubeerawo nabo era bateto signinga tulina mobile kuba kati guno mulembe twafuuka mobile covid yabireeto kitegeera buli wamu okolerawo so bwe kibeera bwe kitusebo okay music omuntu amufunamu atya mu kwatune music omuntu amufunamu mukola tune bwati ndibo tekolimba lokola tune abantu balusasulira buli mwezi MTN basala siringi 7 ko yatero basala siringi 12 buli mwezi kati sente ezo zebatoddeko omuyimbi afunako 60% kitegeza sente ezo abasozifuna oluvanyuma kati fe waffe tusasula oluvanyuma lwa myezi 6 n'omwaka kitegeza nti ziba ziwezeewezeewo ng'omuyimbi omuwa ng'ateekayo sente ng'azikoyesa ebirala abayimbi nabamu tebamanyi nti sente mweziri ebyaddala kati nze nkwe ekyokulabirako kankwe ekyokulabirako kimu project ya part time ya chosen beki yonna okuva ku audio video byonna sente zabikozeko zavude mu kola tune byonna kati sijja kubulya mwendo gwa sente negwe kyo ino manya kati era video ino kubanga ogerere mu million nga 8 nga bozogedde ndi video buli kimuzo na sente zavude za kola tune kitegeza nti umuntu asofuna akasente mu kola tune nabako byekolerako kuyamba music ogena mu Romako Africa muloweza ku bayimbi bali mu central wano oba mu kitambuza ko outside central tuina aba representatives mu region zonna Hoima tulina Bahiras je bali batukolera bulungi bogenda embarara tubalina Western jali gayi bamwita DJ Western atukolera bulungi so buli region tulina aba representatives era baleta abayimbi okuva mu region zezo ne ba making sure abaleta abayimbi mu Romako era tubalina banja abayimbi abava mu region zezewala nawo jabagamba yewe Masaka bajje nze ndiwe Masaka ndiwe mbene mu Kiganda Kasebeje batire embizi sitonte kama Masaka na ulidde bangambi bate bakusaake Masaka mu kivulu cha mwagala production federal abaone nawe nakwe kati waliyo kibache Masaka tugenze kubayo se naye nga njaga kubanga nkwerekereza Jack Kizito musayinize right now musayinize mu company yamwe ye omuperereza otya Jack Kizito twayi ero Kizito omuyimbi wakadonga mu Jack Kizito twayi twamunonya dda naye nga tukyalina okugana ne management because fete tusayini tetekayo music w'abayimbi nga tumaze kukogera nabo nakusayini kubasayininga so tubayi tumwagala nze ngomu mukwano gwange muganda wange ate ne music wanyumira kuva kali akayimba kamayumba 10 kati nga ogamba anyimbira bulungi wakisi mu site tumusayininga kati netubanga tuogera naye buli kadde naye abadenga yetegereza ensonga zino nga yetegereza contract paka oluvanyuma ennyo yakkiriza nakkirizo sayininga naffe naye tube tumugoberera okumala ebbanga music kigo muyimbi wa kika ki wa category kigo signing muyimbi ki
category ki music wa category ki goteka mu kwa tune bango jasanga wakadonka mwajje atu wagundi omugobe wetali omugambe bwaiza kola tunes teziba zange ziba za abantu kati abantu bali bebagala music gwe kola tunes zikolera abantu yo muyimbi ajebuzi yaki kizitayimba kadonkamu o jasanga chozen beke bayimba R&B oba bandi kati kitegeeza bayina abawagizi baabwe abawagizi baabwe tuteerayo gwe nyimba ayinza okuba ina category jayima nga nateteina na linnya nenge ina abawagizi kati fe music tumuteerayo bawagizi gotogoba muyimbi tetuyina gwe kugoba kabe kalango tukateekayo ne boleta dobozi lyongo oyina byoyogera tubiteekayo because biba biriko ababyagala audio kasala audio abali kaba mwagala fe tuteekayo butesi kuba sifa bagendo byeteeramu abawagizi abantu betukolera omuntu okuba joininga asaswa senemeka byabwerere tasasula wabula atakifunamu kimwetakisa kuyimba ye buyimbi yetaga kuyimba na kutuwa agreement na signing agreement ya fenga tutekayo nyimba ze ngatandika kufuna mu kintu singa ma signing ze ndagano nawe nga ni muyimbi kiki je nzo menya mu ndagano cholaba omuyimbi kale ndagano abasinze wawemenyebwe nnyo ekisinga obuzibu ndowooza sengo muyimbi abatasasuddwa ng'ate akola abajo ajja kumenya endagaano kubanze kyendaba kyekiringa ekimenya endagaano ezisinga omuyimbi woba tasasuddwa ng'ate akola kitegeeza oba osuubira endagaano eno mmenyeka ebigambo ebisembayo nebaza abantu bebale kwagala music wa Uganda mwebale kwagala bayimbi bamwe mwebale kubawagira naye tukugamba nti essimu yo wenjikubako nesuulyamu kayimba konna obeera okotogedde muyimbi muna Uganda oyinayo omuyimbi gwoyagala ayinza okuba Jack Kizito ayinza okuba Chosen Beki ayinza okuba ani funa akayimba ke kateeke mu ssimu yo olaga obuwagizi bwo eri music wa Uganda mbagala nnyo Zero ni Mark Kingi Romako Africa bwetu nkugambye King Fadi ankobindi asiboni mukeza bakezo kero kwa kibojo chose mayo incredible never challenge expendable 2022 mwana nzalo mbere kiganda kasembe karamba wetu etambula mpola tulieno ku Power Africa noza ediwizo omulabye mwana yakwata esendeza saluni zo yazesonyira ddala mazina ge yaddamu ye muzinyi w'ekyasa era bwali bakaddi yali tuzabazzukulu n'agamba twali bazinyi wokomangaawo twali bazinyi kyekiganyi Defeat kiekiri ka video mu shooting on tuli mu shootinga video ya mwana muwala Kizito tukitwala mu maaso nga bamanyi nti fa bali okusanyusa bana Uganda Uganda badde mu nnaku kitegeera COVID-19 nenga we tulimba wasanyusa era tukyabaweereza ddala nnyo bemuka dansa ona ka dansa kano ko nogiroti kenjagala ona ka dansa kati kuyigirize kali aka Michael Jackson yakolanga 1 ta kati njagala okaddemu ebyange tebiwera just what ta ngambo bisitula ta Nega mana tujarukira ate tulayo ku bantu abalala tubadde omukwano gwa feno ku Power Africa mpola abatuze mpola ngabo balaba munnange bayisizaawo mpola emirimu gyabwe mpola bakyali ne manager wa Jack Kizito akyabalagirira nyimbe ngiri bazifunamu ate omukulu wa mala naye yanyumya alinga manager waabwe sebo mukulu kwe tuli ku mukutu lero nkukyaziza naguwambye twaguwambye ne cameraman wavudde mu media ne Uganda yencha wafunye emirimu emirala batugambye kati okola ku parliament sebo bana ngongudeko bubinga tena ndi mukyafu kyekiri wano ku Power Africa ku Power Africa wano lwalero tuzze of course okwasaganya emirimu yateje enjawulo ejeggwanga nkwasaganya omukyala Jack Kizito nze publicity we okulabanga ekifaananyi buli publicity wa Jack Kizito so lyo wenatete naye okwasaganya ekifaananyi kyeno wabweru ku social media n'emikutu emirala gyonna okulabanga akwasaganyizibwa bulungi nnyo era gwe mulimu gwenkola sebo n'omulala emirala ng'ojjeko egy'amawulire byera byonna biba by'amawulire yes music luyimba kyolupya luliko olimba oluliko kati lwe tutambuza olimba baluyita nzija oluyimba kati lwe tuli mu kushootingira video nzija lwalove nzija kyo rina nyesi kusanga nedda sebo sirwero ate wanga Jack Kizito muyimbi olimba nyo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  lugenda kunyumira nnyo it's a good song atraba wano alufuna atya ku YouTube channel ku YouTube channel of course tugenda kubeera nga tuluteekayo very soon audio egenda fulumizibwa nga 22 omwezi gwa April guno gwennyini ate omwezi gwa April ogwokuna mwezi gwakuna gubaliramu Apple ebyo tata byo naye nga video egenda kubeera nga efuluma ino gye twali tushootinga wano in 2 weeks time oba week 2 okuva kati so kyekyo abakulu kye baba basuubira obugambo bwe mba ntegeza olwaliro tetulindooza mu byeri abantu bagende maaso goberera music wa Jack Kizito ate era ne music waffe twewagire nga bannayuganda yes
oli muyimbi naawe oli muyimbi naawe mukazi mukasebo ekyaba na Uganda wantu tugoberera music waffe tetumuwagira nensaba ya tetumuwagira nnyo njagala bana Uganda namwe bannamawulire musanyo ba artist ba Uganda mubasanyo mugambo bannamawulire yes ababadde baletawo ndoza negativity nabo bagenda balongoosa media ele playing a role nene nnyo ne bagenda nabo balongoosa bannamawulire baleta nnyo ebibye eri ku bayimbi okusinga ebirungi bene kati kyolabi wano ekyolwaliro ndooza tuba engaging ennyo Jack Kizito abeera mu ggwanga because simuwulirangako nga alwanye siwulirangako anti kyakubeera na publicity mulungi gwe muli mu gwange nti ekyokubeera nnyo mu ntalo stunt bica njagala omuyimbi nga ina brand eri ddala kitufu ekola society kyegwanidde okulaba aportraying ate omuyimbi wakadonka mutugenda musuubira mu kusitama mu kukunama so wakati awo ye publicity omulungi alina okubeera nga aportraying ekifaananyi ekirungi atulaba ku Uganda y'enkya neyo media kyokola kyamaanyi nnyo genda ku YouTube channel yo subscribinga likinga commentinga sharinga ebintu bijja kuba bitambula malembe sana kabisa ati ali side zeyo e Kenya tubabuza akabali Germany abali California abali Canada abali Turkey abali Dubai bakadama mikwano gyaffe bannyinaffe mugamba mukola kyamaanyi nnyo kubanga mukola munonya akawogo mutetenkanya mukaleete ffe twasigala Uganda kuma bijja enewe tetulina kyakola mukwano gaffe nga bw'okitegedde kakati tuba tukyali awo ate DJ wakabi naye naayitawo bannaye DJ wakabi Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Tadira bene yatugamba ebisolo ebyo babigaba. Babigaba. Masaka. Wallahi siryambizi. Njenzalwa gye bazisalira. Oli kulevira. Kakati bova wano yali mubende ne bakisalo ne bakitoma kasanda bova wano wetera kalama no bangadde kamuseze no tukakamsenene wasime onsubuka gye yali ne yemamaza ne bamujjayo mu kidandali battira embiza akawobo okawulira naye sigiriya ndi musajja musira akawoka batuka kwa butusi akawoka tutuka keno fene twambuka eno nakabimba ewamwami kakumba asubula amaliba yali asubula amaliba ne basajja balaba nagwa wangawo kino ekizimbe kyamwe ekyabagezigezi muto complex kiririrawo Masaka mu tawuni awo. Atenze ndiwe Masaka. Uli wawo. Kugambye mubende kiganda kasebwembi wali simewo nsuga gye yava. Badije mate mubende kiganda waluka kyakatebe. CBS gamba ki? CBS nonje. Muri ku radio mutanda mwiyagala. Wallahi mwidira. Teri nzi kale ne bwenja nensu mu studio ya CBS. Nze je nkolera nzirukayo. Dukayo. Muri kusendeza feze tafari. Dukayo. Muri ku masengere muri kusendeza fe. Dukayo. Sombo mutwala wa Afrika kusendeza. Kenyi. Kenyi zirira. Lwaki music wa Uganda mwe badejje bwe mutuka mu kilabu kati gwe okuba music mu kilabu ezenjawulo. Kizibu okugenda mu kilabu eziri urban. Nosanga kadonga mu bamukubi. Naye mune ndi wanjawulo. Bade sigenda ko mu kilabu moli. Ndi wanjawulo mera kilabu bali razumuza namwe nako zino. Yambade nyombe yanyo ne selector juyu tutambula mu functions bla bla. Ninga clubs mbade ne nights nyingi ko. Nili mbade na zoom. By the bantu lako ne yuwo mwami uyu wa tavern. Tavern wood. Entula ko before covid mbade ne night wano ku Beverly Hills mbade ne night ndala wali eri ku bala yali papa wanene ebugolobi. Kwa nini nights zange zimuzanjawulo. Kisinzira abantu bendese. Mwe bakadonka kamwe tumukuba kisinzira bana tulese. Benzo kwa campus night. Akadonka majjabo. Ngenda mu club nga mulimba DJ batugamba nti oddies kikadde. Wallahi ne bamalako music yo namalako night yo nanga akubye kikadde. Nenga akubye country music weri. Kati awo DJ abana obuzibu. Noto uliamua de eri wamala. Noto uliamua de webale chiko nako wane no ku channel yo ku TV yengazi ne abana ekikyamu. Ba DJ mugamba bukube kikadde abana ba kadongo kama aba country music. Aba country music. Kati wajjo kuba country music wabali ati nonta kuba waffe wano. Nze bisere bisinganza nya era ne ku CBS bamanyi. Kyo nti obudde bwange olumwe kyo obulu okunda mu kirabo. Nino obudde bungi wali. Nti nzanye bitundu 9 music waffe. Kola kyamanyi. Ebitundu 9 era bene bangamba bene yasiba ngamba zanye ebitundu 9. Bene yasiba ebitundu 9 tuwagira abana baffe bano bazzukulu bange. Wallahi nsaba aisaba sajja kabaka nsaba DJ wange ono DJ waffe Sima twalwana gundi okuleta omulambo gw'eranya no twamala kuba mundu okuleta omulambo gw'eranya okugompa mu Uganda twalwana acha tutetendi kyadeki icha tutetendi akati gwerinda gundi ripoti okuva ewo mukulu gundi enanga ennyonyi yatwala omulambo yakuba empewo nyingi kati empewo nesigala mu bbanga kati empewo yali ekka banga miyemo Amundi gumumba I call that program. Wama tutambula tuguddeko kakala mu olugambo buno. Tubayina bonna.
Mpola mpola kati ensimbi bwe buzibu. Simbi bwe. Mbawe mu mmeka? Nekabadde kafu. Kasende kukwatako obukwasi ne kayulika. Omukulu Kakalamu. Ugamba kyo bulamu. Bulamu utambula kyekiri. Oli eyo oli ku aga. Why? Sisa kuba yenga wekengera. Kakalamu. Omandi bulungi. Kubanga gwe tokyafuna feeling. We nawulya bagamba. Mutoki alina mukyala akunyonyogera n'osanyogida owulirako embeera yonna. Kyekiriwo gwe naye wali wabulirawo. Abatula ku yo media ku Uganda yencha chokola kyamaanyi nnyo ate ne program ya Fesanda bula kuba TV ku macha okola kyamaanyi nnyo ddala. Nja kubanga kugamba ekintu kimu kyokka tuli ku Africa. Kakalamu ne wankubadde jja n'asiba ku Africa. Dayita fataso kusose baba. Neto saa kulyo kyamisana. Ntabola nina muuka akantu akasola kante kali abwe kyemisana. Kali awo. Kalamu okola simbe gamba ki. Tuli bulungi bambi. Bro. Tutambula. Wolokosa atambula atya. Olw'omukaaga wampamba. Olw'omukaaga waliwo n'akawungezi mukama wange saagala nkukwambika lw'omukaaga lwokka. N'olweggulo njagala. Negundi ono. Saaba kaaki. Saaba kaaki. Naye ate kati bo be bansookako nze n'enzirako. N'ensembayo. Badde njagala nawo nkuwambe. Nawo mpambe. Neme kuwamba lw'omukaaga. Bankulu omukaaga omanyize njogerera nnuŋŋamya emikolo obeera mu kwogera emikolo. Naye n'obona wampadde omukolo nga guli radio Simba gyetakwata. Nsooka kufuna weekwatira n'endyoka Nasoko owulira ensonga. Okola ki wano? Tubadde tuze wa Jack Kizito. Kufuna wolokoso ki? Jack Kizito. Bagwe wobeera walina banga aliwo ebyononese. Nedda. Bamusayininze badde nabingi byenjagala okutanga Ronnie Makono manager Chosen Becky. Yabadde ageza kukwata ntangazaamu ebintu bingi byentegedde. Nzize nga ndabanga zo okubba omukazi. Naye watandise okunyonyola ngenza okulaba nga byayogera bigatta. Kati story eno gy'ofunye wano n'ogikuba kuwolokosa. Kuba terimu kyononese. Ate ani agaye nti tukola kuzimbulula bayimbi. Tozimbulula negwe owuli oyaganya wabeera enswera. Era bwe mpulira bwe ntambulira kuba nina abafani be mubendeeyo mu Kiganda. Waleta twali gundi eyo mu Golodi. Wali story ya Dax Katero ne Momo. Katero tetwesootinga. Mwagala kumukyaganya na musajja. Namaana akomoni twesootinga bambi. Kubanga gwe mugatta byalo kubanga. Musajja wange naye abantu bamugamba mbu yali ali mu mpuku ne bamukona kuwulira aleese. Ate baliyo n'abudu mulasi. Naye ali eyo. Baaliyo kololo wakuba gundi eyo n'abudu mulasi yaliyo. Sebo nange ntimako Golodi eyo. Ne abudu asima. Kwabayimbi 10. Mpayo. Kati gwe atwala kunkubiyambi kuba biba byakyama. Nenda sebo Golodi taswaza. Simanyi lwaki bo baswala ataswaza Golodi. Golodi taswaza. Era abayimbi bayidde bo ino oluyimba oluganya kola hit gena mu Golodi. Ogiro soko osime okole video ennungi. Abo tusa no kicho sanje. Mchala ali mukola video. First of all mbadde surprise okuwera nga mpuli olimba bagenda okolera video. Luli different ku nyimba zembadde mmanyiddeko Jack Kizito. Kadonka mu artist ngezo okulaba nga lulingo lwa band newe nkimubuuziza wali na ntegeeza naga nti abakoyi lulimba lokubate luzanyanga benyimba zabo okuzanya ku Sunday lokka musaawe munenda banga mutuufu somewhere. Njagala osoke obuze kuba obuliriza wolokoso obatumire ndaka batulaba. Nenge bibanyizo mufuna kubanga waliwo omuntu ng'abeera bweru waggwanga yakumanya wolokoso naye nga yamuleka amuwuliriza wano n'agenda akola akalimu akakadama naye kati nga talina ngeri bwagira. Banaye wolokoso osobola okukwata ng'ofuna first of all Radio Simba yemu ku radio ezasooka streaming live through the internet. Osobola okugenda ku www.radiosimba.ug www.radiosimba.ug no streaming live basobola okukwata bakufuna bulungi zibeera W3 bansomye 2 simanyi wantu binziriza mirundi 3 then ne .radiosimba.ug no streaming live bano ogenda ku Ugandan radio then oteka Radio Simba basobola okukwata bagikuwa no streaming live and direct. Kala mu YouTube channel. I have Uganda byogere. Uganda byogere. Mu muyina Uganda yencha. Tuna Uganda yencha tunayo media. Jonna Uganda byogere. Babyogererawo. Subscribe. Obugamba busemba bibi. Bane mbagala nnyo. Ono usebo omukulu namulabadda. Ono ye bakugobayo wali. Lwabujingo. Kye kyabaawo. Ne wali olina kushogo gwali gutambula bro. Simanyi kye kyali. Tunegoba naye gwenda kuddawo gutambula. Wali na idea wali omanyi okukola mu bantu okubeera mu field kizibu nnyo omuntu okwaprochinga n'omuntu okuwa amatu. Kati ino namanyi obuzibu wayo yitamu. Uganda kitulina kizibu kimu kyokka. Nti boss yeguyo omukozi 2%. Kati omukozi ate ne yeguyo omulimu 98%. Segede. Kakati bw'otuuka awo kyonna kyogiro boss aba ategeera late nti abadde alina okweguya kuwakiri 50%. Sorry kukyabaawo. Naye nga it was good show. Munange partner wange twakolanga naye gyali.
Mariseri ali kusimba ali wamwe ali mukwogera mpola mpola bambi mumunyiriza ali bizonto mungaye ne babizonto abekwasaganya ne bizonto oyo no yanjigiriza okwogera ku mikolo nanga naye nga nkola katumwa kati nganze ngamba babali onayogera atya kati nganze mbera katumwa we ne muganda we Vincent kati nga twalina amanya gaali gakyali mabi nga Vincent yita nagisi nga zeneta kyoloni kakusibule tuvudde wala mukeza bakezo kerogeno kwa kibujo cyose manya tumbuto vimo isango incredible never challenge but expendable 2022 mwana azalo mbere kigana kasembe wotano bangadde misozi totuka kamsene wadde kyamuyini totukayo oluva kasozi kasegonja akabugaita akasenya manogende buzibwera ali kubyazi ewa sentongo awonogenda ngiwo mugenzi kamanyo nokiyangagira mukirano tirembizi totuka akawuka obo kawulire waleke tina pisura ewo mugenzi kaloli gutwabizo lumenga 15 obo tuse wafe wamamika kumba subula amaliba yagwa kakati fetu mudabidira anoga tunanyi tumwanyi kwa nojolera mpola mpola nenga banzika mutuba awo kukuba erive kampani de kampani banzika ombambala bulungi nnyo atenga omuzimu gusula musabo omulambo kubijja from dangala kamocha mubende nacho kigatta kwa from danga kamocha we introduction ebulako ekigambo eki yali amupiwa fe ali nyombi tembe kinu kyamutagalamu nawa musubemo suga nene kimutagalamu nawa ko Franka kabuye wanupu nesi namula wakugula undi kakati ndi mukunonyo omwana wengendo okuzaayo ndabe ekiriwo nenga bwotulabe sawa zino waliwo omukulu from dangala kamocha kale seo naye jebale bulamuli butya lamulungi nnyo weyagala nnyo mbuli waweru tuli waweru obulambu gamba tuli eno mbawanvu obulambu gamba ki obulambu bulungi nnyo tebina nsonga nange nkyali muto ssebo okyalina okukula otuuke wano wendi njatuukayo tubadde wano ku Palo Africa Hotel otukola woki actually for starters tuze ku Palo of Africa Hotel we had so many contracts tonight but chatulese ekiri main twali shooting a video y'omuyimbi owakabi gwe bayita Jack Kizito and the song that we're shooting is really off the album that I've been advertising so album yaffe ya new feel of Kadonkamu egenda beja anytime soon but this is an ekigula lugi tugezaako kubalaga nti tusobola okukyuka naye tulina okuddayo tudde ku nnono za Kadonkamu tukole mu music omulungi lwansonga nti abasingazi bakikoze naye tebagala kwa knowledge nti Kadonkamu bajja music abamu bagenda ddano ne bakwa ne kodi za Kadonkamu naye wajja n'akyusa baseline n'agikubanga omukongo banagikubanga mu South Africa oba najja n'akyusa percussion n'azikubanga mu Nigeria naye ng'ebisigadde Kadonkamu ndi mugezi nnyo mu ndongo ndi mugezi nnyo mu ndongo nati endongo y'ekampala yonna lwakuba teboogera lwakuba teboogera naye endongo y'ekampala yonna eyita ewange ne babuuza kiyitawo gwasooka kiyisaamu ye gwe jjajja akawumpuli singa omuntu agenda kumanya nabba essimu eno asobola ofuna ddemo y'omuntu olumba lwagenda otta myaka 3 okuva kati bakwita manager bampita Otters kimala Otters ye gwe manager wa Jack Kizito manager Jack Kizito gwe manager wa nyomuyimbi omulala managing Jack Kizito kola n'omuyimbi omulala bampita African Kush video emu kuzisinga obbeera African Kush yemu ku video ezimu ezagamba kikyowa abayimbi be Uganda right now kikyola mu industry ya music actually I think industry yaffe yaffe ng'abayimbi bakola bulungi nnyo the only problem gye tulina eri ku media personalities tulina abantu abamu ngenda kyogera bulala naye tulina abantu abamu balina okufa Atraba ku yo media Uganda yenchacho kola chaba nyo subscribe ngala ikinga commentinga namba ngesimu 0750909986 0750909986 bazi kakalamba kiganda nagambye batwagada kufa jukira alo interview je twakwane wamala no ngamba lwachola amesawa zino buliriza bulungi tata let me tell you togenda wala mu Uganda ba media person abamu Uliza Oluganda luno abamu era wanimbuza lwaki balina okufa linda wewe tulagenda ku lwaki kubanga ero nsongo giri abamu balina okola ki either okufa oba ne bava mu business naye ngo kusinga yaki kubyo bava mu business bafetana kiwasokera kyo bava mu business ngani nga fe abalumirirwe mu jijje jiddako ngamba bani bayinza okufa kale bo kati abantu balina okufa waliwo natakusasa mnambintu omanyi waliwo abantu abali mu media nga bakulira mulembe gwe fitina kati omulembe gwe fitina guze ne gubayingira ate na gubali mu gusiga bato kiba ndi mugamba balina okukola ki ngenda kugamba amanya bonna naye kati kazi mpiseewo kino mugenda kufa mutegeka amabugo kazi mpiseewo kino nti
tulina abaana bangi abakabi wano Uganda. I can give you a listing asirowozeza. Nenkuwa list y'abayimbi abakabi. Nenkuwa Shinas Kayes, Alvin Keys, Marvel Culture, Vamia Khalid, Mudra, African Kush, Alina Ja, Waredu, Liam Voice. Tulina abaana abakabi. Oshitegera. These guys have put their music up there. Nilo kwanti mu media tukyalinamu abantu abalina fitina ne futwa. Oshitegera. Baganya kwa kendo lijinga bana olwokuba tebalina sente. Tulina final. Final ya Katolimba recently. Buli omwaka nyawoza mbugayi wa kabi, but they never play their music. Nenga nsonga laki bazanya music. Simbu music mubi. Amuyimba talina sente. Maybe talina sente. Kimu. Ekyokubiri. Omanyite media personality aso kunyigira naliko ku radio emu. Nalina omuyimbi bamuyita Nina Rose. She can testify on this. Ne tuita ku personality omungale tumulabye. Ne tukende ngama Nina. Mwagundi kale tumuyiseeko. Jangu tukole ki? Tumubongeko. Kwa ya Nina ali ku simu. Wetwadde mu bango manyi yagamba. Yagamba era okoze kyamanyi kwa music mbadde ngamu editing mu computer. Olwacha batafa. Haya bayimbi basi. Soko mbulire oya afe batafa. Agende Dubai akube ki. Afe batafa. Ne Dubai. Yes I wait ye obanedda afe batafa. Tafa ayinzo kwa muganda. Izo kwa muganda wage. Okay, maybe ekyokufa kinene naye bave mu business. Baba isabu emyaka gyabwe giwedde. Kyogamba media personality balina kye bakola kinene nnyo okusula. Ndaba emabegako twalina debate. Emabegako ate yali ntuufu media personalities ba raisinganga. Bagamba music waffe si mulungi, video zikwa si nnungi. Ne bagamba nti production waffe si mulungi, but all that was cleaned. Esa wena abana bakolya ddala wako omulungi. Omulungi nnyo because tuina YouTube people are making good research. Nekati tuina bali begambye abasajja bali. Abamu bakyalina ensonga zaabwe. Ojja n'omugamba mwimbi kyo wakabi. Naje nagamba nti Wizkid wakabi n'omugamba ku YouTube aina views maker. Nagamba aina millions 9. N'omugamba Eddie Kenzo aina views maker kulimba olumu. Nga Eddie Kenzo na 12. N'ombuza alisho kuba Eddie Kenzo. Wamanyi Eddie Kenzo yo kuba yakikuba atakyali waffe nnyo. That is not the reason. Oli kumulimu. Olaba abantu badde ba media personality basude TV stations za Uganda zonna ne radio station. Tulongo byasebo. Abasinga. Mukulu bali okubalimba nti sirimu kubyo. Yine ensonga lwaki bazisudde. Yine ensonga lwaki bazisudde. Nti gwekera kumacha. Make a survey of all your TV stations. Baina channel programming age. Kiraga nti waliwo omuntu yakola script n'agigabira TV zonna. Lindako. Bye tukola ku TV. Bya TV kuga tulinga abakola maimu karaoke oli yakola script ye najiwa TVM cheka bya chikuba balabo nane bakoppa mwezi egabira abalala bona abala kibakola writer yomu director yomu same programming gwekera gubuli sawa zona gweze organize ko nogamba nti lunch time choose at station music. Bali kintu echi bali ku music gendo regulo bali entertainment kubichi genda wali ngamawali gatandika genda ku lugambo bonna bafuna lumu kutidde mpa bugambo busado obusembayo ononya anyway media personalities bali eyo tuba appreciating anyo abagezezzaako okusupporting abaana cause waliyo abo ba media personalities abasupporting abaana nze njya mu video z'omuyimbi ne mugamba tompadde 10 okitegeera so African kusha jajiberamu tebe kubira kalango so ba media personalities bonna media personalities bonna bagezzaako pushinga Ugandan content. We appreciate you 100%. Tusanyuse nnyo tuli basanyufu nti waliwo media personalities abasupportinga abaana nga tafuddeyo because waliwo abantu bangi recently yesterday night there's a DJ called DJ Spike simumanyi ne waliwo artist angamba nti DJ ono mwana yanzikiriza from day one simumanyi DJ simanyi najabeera so kati abantu bati we want more of those people in the media industry okitegeera ne criticism tuzaagala because tuyambako better naye tokuba kutta tofiira ku munno kale baba asobeza mugunju mukubire simu omugambe ota ku interview no jiwayogedde mwana wagaye tufe naye si kirungi negamba nati ensonga yange tinagenda ensonga bweti naye tujja kyusa mu njogera next time okitegeera kiyamba ne kati gogamba nti gwendi wano kangene editing enyimba ze mu computer bulad toba mukisa gwa muntu weguli ne mfamily to inawe muyimbi nyinza no banga muganda ukazini wali mu kyalo promoter nze ngenda to mwasede zitwale ndongo wansi downtown
Ateka gwo nemese. Kaliwa abantu bangi. Yeah, kati checho like ndango omuyimbi wange banake anateka mu kyalo gye bakuzala. Oyinza kanga Buganda wayosha bunyama agenda yusa. Yagenda otegeera. So tweyagalize nnyo ng'aba na Uganda. Kiba album ya Fejja eya muyimbi Jack Sisto. Album ye focuses nnyo ku content wa Africa ne Uganda. I wish people would sit down and listen to this album because talking about banga. Ye wandikira. Ngai no bongo. Jack Kizito abadde banga yabaddewo akoze ebintu bingi ebyakabi. Okitegeera. Ye wandikira. Though at some point while we're calling her in people like netugamba changu tuyambeko wano. What do you think about this first? Can we change it or we don't change it? So to choose some never better we go with that. Nenga most of the time Jack akutula n'agamba we want to do this. Netu chip programming abulunga kino okubeera. Project sizo inaza abayimbi bo sabazo zago. Apparently the project is really out right now. We're shooting Zija and it's coming out I think in the next 1 week. Then we have cover by African Kush. It's out. Abasigadde bachali banga abayimbi bananso basigana bogerako ne bakimanya appreciate and support them 100%. Okay. Yeah. Aba akwagala akusanga atya. Oyinzo gako namba esimu ba mikutujo jagundi. Enasemba ogabe namba nge esimu tomanyi kyatuukawo. Bakazi. Uganda wange tata. Nze nina dimpo tebanjaya ni. Chiba basaba seza kameeza. Temucha akaleka. Kameza kalese obuzibu by the way. Lwaki kalese obuzibu. Temucha aleka yo kameza waka. Temucha aleta kameza waka. Temucha ddayo na buveera ate muddayo mu kusembizi. Waka bachali obumeeza. Mudiro. Bachali obumeeza. Abasajja bajja nesendeza ne banonya akameza oteeka sente. Bateekawo ki mudiro. Muri cushion. Kati banonya akameza ne bakala ne bagenda nazo. Bakyuseemu. Bakyuse bakole obumeeza bo basaba sente za cushion. Ayiko rati yo ngandi bekugambye nti abayimbi abakabi ate ku Power Africa bayingidde ate noyo uyo ayingidde kush African queen, African picture, African bubu, African tutu. Jatulewa. Nkugambye bera ku yo media Uganda yancha ebintu ebinyuma ebiyigiriza ebisanyusa byonojja bisangako abaana abakola mutwe tuli waweru ndoza tusitame wano Ebera munaisa. Omanyi. Zako. Muzikali atya. Mulungi. Kushalyawo. Ndi wana. Kati ye kushali atya. Kati bayidhayo kati goli bulungi kati kushali atya. Kushera muntu yenze ndi bulungi. Kakati nja kusholi omuyimbi wakabi. Ali atya ye. So Mariam run fast finally bido. Bazina biringa bali kumidito. Zigulira wo when you knock pan me do kushindi bulungi. Why when a period of you not dog Eastern no mother kata. Ay. Kyo chamanyi nnyo. Kush. Music omusabulira we nnaku zino. Music ndi upcoming this city upcoming. Toli muyimbi muto. Ndi rising artist. Ndi rising artist ntandika. Otandika. Okikwasaganyizaawo. Nkikwasaganyizza mu studio. Mu okijimira mu kibiina ki. Sina kibiina. Oli independent. Yeah. Ani manager. Nina manager otanyambako buyambi. Management. Manager ni? Otas. Musajja. Musajja. Adagabe mukazi. Ba manager abasajja naku zino bamanaginga bulungi bambi okumanya bamanaginga bamanyi n'okuweza school fees w'abaana kati. Kadate HM abanga HM nga mukazi abamanaginga n'abaana abanga ali ku ssomero. Kanaffe munaye wakiri. Lwaki tofuna management? Sina gifuna nati government ya rising artist. Yojagala. Nyo yena netaga. Okuba style ki? Nkuba afro nkuba ne raga. Ne raga. Singo omuntu abayaga music wa musangawo. Ku YouTube African Kush everywhere. African Kush. Yeah. Everywhere. Easter kan yondidda. Easter ndi waka. Lwaki? Kubanga ndi sina ebang padde sente. Tuna wakode sente. Kati sente ozijja wanga tukola. Nange era nkola nima. Pala muri. Zine enjala ziyinza okubyala ebiragala. Babita malagala. Ola gwe tobimanyi kala tense. Bimanyi. Ndi mulimi mulungi munange nina ebintu bingi byenkola. Nina embwa ennungi. Otunda n'embwa? By the way nina akatale k'embwa. Nina abagula embwa by the way. Kati tuli ba mikwano. Oyina gundi ey'omu nnyumba. Ate awo bwendi I'm specializing that. Ozitundira sadiki? Ewa mutunge waka. Ntamutunge? Singo embwa kiba yasenemeka. Kisinzira. Ekito kino. Mwezi gumungo maziro kigema. Nga kuwaddeko vaccine esooka nkwe mtu asatu mu etaano. Ako mu nyumba?
kakati bekatuka okwagala ngo badde ompadde kakazi nga kagezako mu mbeera y'okubanga kagwa mu love wabanga ngamba tuse bulungi okulinyiwa nati oba otandika nkuwanga otandikira magoba kugambe era otandikira magoba kuba millions 2 million ngo okagula ate obongene gwo oba okagula nanti ompadde akakulu nanti kaba katandise nga mpise mu buli music omutuusiza right now nina projects 3 I have follow my first project I have I'm ready then I have cover 2 weeks now waliwo ayinza okubanga akulaba essaawa zino nga lwe mulundi gwe ogusoose okubanga akulaba nga ina emikolo okukuyita kukwanjula ebintu bwe bityo biyimbirako kasita sima oluyimba kasita tusayita muyimbi nga tumenya ayimba ki cover kumubiri cover me hala kusimu ama provide you with big sense of humor manya buli kikuluma nange kinuma lavu yeva wano pakensi je komandi malayika wanti Mungu yantuma wanje nati mukama abakutumye munange nga ngoyagala nzije ngambe oyo mulagire mugaye wange oloba yimbe naku zina abaloga ni mwana muto wacho bondoga yole choba mutima mulungi kati obondogera ina club yonna n'omuyimbi omwana sina club yonna kuleka club ndwandi gwa jangu tutinza kubaka club yogani so continue by the way jako galuntu wetu noli laba ne dimpo wallahi la ne dimpo tukoleka club fena tuzina tusokwe wallahi tukoleka club tukole I welcome anyone are you ready to work with me sina seronda I'm so free Kastoria banga yakikuba kasta no kasta banga banyoyimba wabanga ali reading akyagala sagala katemba music oranto mufuna ngo batona mufuna sina mufuna mchinshwa na yenze ndi winning omutekam tugenda banga nkyagala tugenda kubatenga tugenda ku YouTube channel yo to subscribing Kush Africa African Kush yeah music ina jali video ne audio byonna sita limba nga toli mu video oluyimba olupya kati olugenda okubangoza ku lumeshi ayaga munyigire nenga broke niggas we are coming around what broke niggas nange kine kintu ado kitadde ku level ndala mu just them broke kati waga only broke my nigga go make some money African Kush baby holiday mkasaza like shitegede kati wanange manzarawa ozali bwa ewaka mchalo cha mukirida ntakisose awali ebijja African Kush gwe tuliko tabana bijja African Kush ekijja kyange kiri mu industry mwami ali ati sina mwana njagala nango banetege tewetega mukwano nkwetege tochikola nkole ntya tochikola ngambe nti kati yo answer mfunide ngama cholimpa wemba nkufunya ate nange nesimye naye ngo lirede okunyanjula ate nze nkwanjula olete ebintu ewaffe sijja kwanjula oli ready okunyanjula nedda mukwano kusinzira kati ndi property ya waka ndi property ya waka oli ready waffe okyale nanti we wagamba waffe ino okukyala okyale waffe olete ebintu ndaba kyotwala banaija sokola kyotwala wallahi kati nze nakyamawa tewakyama kuba nange ofunye omuntu omulungi siri mu bwangu lwaki tuli mufuna kubanga nkyali baby inayo mwana budde nga budduka nina emyaka ebuze nnemeka ndi mu 18 and above nange ndiyo 18 above naye nabana munange mwava goyinza okwaza yange ina emyaka 16 oba 12 nasooka zaala musomesa nga ni mu ssomero yaddako namuzaala munnansi bali bagenze kuŋŋema wanga wanne wawunya n'essirimu mwekebeza wawunya n'essimu kola omwekebeza bugambo ki busembe buyinza ogamba bafaani babonna bafaani bange am African Kush biebe my media handles zange zonna bazita African Kush ndi mupya mu industry amazimba gaki nakamalamu mwaka gumu nengo yimbanga yayimbedde oba sokerako mukwaya munaye twalikola dda mu masomero tetubiddamu naye kati tuli bapya so ndi ku mugigi empya naye nga nze ndi willing okukola buli kyetaagisa ekipya so either follow me or you leave me ate nga buli agenda okunfollowinga n'okunjagala tagenda kwejusa because I'm giving you all the best na albums nga nnya mu studio everything is set
nyingi nze nkula buli talent empya yonna eyakabi seeronda nagambye dde ekyo wekatulaba nga aliwo opportunity someone nice we work we're good to go because ndi muntu mupya so I would want to work with people abalina minds empya singa biriwo nga manager akukwasaganya oyinza ngija kufunamu okunkwasaganya as in mu kukwasaganya nga yakuteeka under ya management ye yeah, of course when you want to put me into any management we sit down on the table we lay whatever chogeno kunya no ku media za handles zange zona jendi ate WhatsApp number African Kush no nyako oli wona so ngbe yakayimbanga kampani wallahi nkakuwana kacha batuganya kula club abana we kintu nga katugeze ndi dola ononze obadde mu kyeyango obadde mwavu nnyo noveri n'ogwa ku bando ye sente yenze ate nga dola nedda mbamba nkugamba kava kumubiri kava hala mati manga nkubire simu siwana musajja gwena okumpanga lwe nakuwanaze ani agena okumpa bire akayimba nkubiramu mpaana wendi Tifadio mulimu omulungi gwe nakabara mbatuse ngasifayo yenna music muwuliza sosola bwali bwe butinga ntambula ku street nensanga demo omulivu yali skush bwe namusaako ne mga tubere suti hat tabakasera katono namusanga ne bati ne musabako mwanga afuke my hat tabakasera katono nanvamu nafuka hat wana ngampana kula twamale banga dene nga demo tanfaako enviri nezinsenyuka kati nyabana topi so nga twali babiri ngati ya gasi ne pop wallahi nkwagana nagendako ne wamuko nkwange omanyali wa wendi kwagala wallahi ndi kwanjula oyagala mwanyoko Uganda Yancha